tufiirizibwanga abasuubuzi ba Busaafi naye abakolera mu kawo yenna bw'omulaba yenna enfa gy'afuddemu naye ng'abatuttira kawo abatuttira bizinensi bali abantu babiri nga beegasse clearing agent ne ba officers okuva mu URA abali ku nsalo. Kawo twamuleese misala emmotoka yazze kiro ssaawa 6 ne bagikwatira ku nsalo bagitadde kati etuuse wano ssaawa 8 nga Kawo yenna afudde, sente zaffe zonna zifudde ate nga bakimanyi bulungi nti eno perishable good, perishable business gye batateekeddwa kukwata. Naye tumaze okuva mu 2009 tusuubula Kawo ono okumujja e Kenya, si kyalwa leero nti kyabaguddeko bugu. Kati eyise ekoze emitendera gyonna ne bayita mu sikaani, buli eyingira yonna neyita mu sikaani amakulu gaayo kulaga biki ebiri munda ebiri mu motoka. Naye ssebo mu ofiisi omu avudde mu URA agamba nga ye ateekeddwa kusooka kumanya n'alagira emmotoka zipaakinge wali ebbali, ne zipaakinga okuva ssaawa 6 ez'ekiro bazitadde ku ssaawa 6 ez'emisana, okuva ebusi okutuuka wano zituuse ssaawa 9 nga Kawo waffe afudde. Naye ye abaana be balya baze ne ku ssomero n'omusaala agenda kufuna. Zino zazanyiramu, azanyira mu maanyi gaffe, tuli mu looni, sente zonna zifudde ziweddewo, tusinze ebintu byonna naye nga batuddiza. Twagala Commissioner General ateekinge appropriate action ku bantu abo abali ku nsalo abakola ku by'okukiriyalinga emmotoka eziyingira, kuba tetugenda kukkirizibwa kufiirwa. Era tugenda kuwabira URA ne clearing agent bonna tugenda batwala mu kkooti, bagenda tusasulira. Emmotoka zibadde 3, buli mmotoka ebaddeko ensawo 350. Ensawo 350 bw'okubisamu emmotoka 3 z'ensawo 1,050. Buli nsawo eri mu kilo 4. Ebintu ebyo byonna tubisasulira omusolo. Emmotoka okuyingira, buli mmotoka batuggyako siringi $93,000 wakati w'ekyenda n'ekyenda-mu-esatu ne tuzisasula. Kati babadde batwagazaaki? Ani yabagamba nti perishable ogikwata n'ogisibira awo ebintu bife? Kuba babadde bategedde nti bijja mu Busaafi, lwaki tebazze nga babirondoola ne balondoola oba babadde tebasasudde oba babadde tebakoze eki, biri ne bikolebwako oluvannyuma. Eno bizinensi ya buli lunaku okuva 2009 paka kati tubadde tugikola, si kugaa nti kyabaguddeko bugu. Ne tukooye okutufiiriza, kati sente tugenda zisasuza ati tuli mu looni. Ekyomukisa nti Pulezidenti yatuwa kuzeemyoga, naye abamu tuwaweza kuzeemyoga ne ziggwawo, abalala bazijja mu manerenda, abalala mu bibiina byabwe ebyenjawulo, abalala mu banka. Kati sente zonna zifudde. Twegatta abasuubuzi nga 50 ne tugaana ow'ensawo 2, ow'ensawo 3 n'ow'ensawo 10 ne tugatta ne tuleeta emmotoka. Kati bano bonna boolaba, buli omu ne boolaba babivuddeko, tebamanyi kikiddako. Tufiiriziddwa nnyo. Tusaba minisita akwasaganya ensonga z'obusuubuzi, amakolero n'obwegassi ayingire mu nsonga zino. Tudimandinga URA tubuulire procedure ey'okusasula ng'okiriyalinga emisolo ku kawaava Kenya okuyingira mu Uganda eri etya. Era alage eggwanga ffe twaginyoomye oba twakoze ogwaffe. Basitaafu be bwe babanga be bali corrupt nga be beenyigidde mu bikolwa bino, abakwata abakangavule. Era tugenda kumuwandiikira mu butereevu petition, tugenda muwa notice ayina okutunnyonnyola obusungu abujje ku ki okukwata ebintu byaffe bife. Ayagala tuve mu bizinensi yagiddemu, ayagala tukole tutya. Minisitule y'ebyobusuubuzi, amakolero n'obwegassi etuyambye etya okulaba nga tetuddamu kufiirwa nsonga zino nga bweno bwe tukoze. Era tudimandinga URA, minisitule y'ebyobusuubuzi, twagala mu bwangu obw'ekitalo tufune meeting eyawamu batubuulire bagenda tusasula batya emyali yaffe enefudde, kubanga obuzibu tebuvudde ku ffe, obuzibu buvudde ku bo. Naye tukooye okubeera nga tufiirizibwa ku bantu abalina ebigendererwa ebyabwe eby'obuntu. Naffe tuli bantu, ffe wakatale bw'otakola tolya. Kati tetugenda kulya, n'abaana bagenda kuddamu babagobe ku masomero, ne mu nnyumba bazitugobeemu. N'akatono ke tubadde tuyina, omuntu bw'obeera mu looni osinga buli ky'olina. Nsaba nfune nze ng'omusuubuzi okuyambibwa eri abatwala ekitongole kya revenue. Nzize nga tufiirwa ssente ebbanga n'ebbanga naye nga tetuyambibwa. Paka leero bwe kisusse nti emmotoka zonna zazze ne zikwatibwa ezireeta Kawo okuva e Kenya bwe tuleeta wano mu katale k'e Uganda akayitibwa Busaafi Market, nga tusaba tuyambibwe
emmotoka zaffe zimaze ebbanga nga zikwatibwa ku booda nga tugambibwa ensonga nti oluusi babeera tebamanyi bulungi biki bye tutisse naye emmotoka ezo nga zisasula omusolo ne ziyita ne mu sikaana ne baverifyinga buli kintu. Nze ng'omusuubuzi nfiiriddwa ssente emyaka n'emyaka najja mu katale kano okuva 2010 nga nkola okuva mu kawo w'e Kenya naye ssente zange zize ziggwawo ne bannange benzija nga ntikka sitikka motoka muntu omu nzija banteerako ensawo zange ze nnina okufuna naye kwoluno kyankwasiza nnyo ennaku ssente zaffe ffenna abasuubuzi ne ziggwawo emmotoka 3 ezayingidde ng'ate kano akatale ka Usafi ye kawo watuukibwa nga wona agamba nti ye dipo. Kyansonyi oba kikwasa ennaku amaziga tuyina looni tuyina abaana baffe amasomero gatukubira abaagala batumalayo school fees nga naye ne ssente ze tuzzayo mu banka ne mu myoga ne mu bibiina we tukolera ziweddewo. Tusaba tuyambibwe eri omukulu atwala ekitongole kya revenue tutegeere obuzibu buli wakati waffe n'abantu abatukiriyalingira emmotoka oba revenue yetanaba tubuulira biki bye tulina kukola. Emmotoka zaffe zimere kubeera nti no bazisibira ku booda ne zimalawo obudde bwonna kubanga kawona ali fresh afa buli ssaawa emmotoka gyemala ng'epaakinzi kawa abeera ggwawo. Ssente zaffe ziweddewo tusaba buyambi ate era batuddemu. Tusuubizawo mu Usafi market tusuubula obushaza n'ebihimba ebibisi fresh. Ebihimba nitubiha Kabale nga sizoni egi mu Uganda tutiine bushaza nitubiha Kenya bushashurira omushoro bushashura buli kimwe bulizo kurababo nk'abashaba revenue bakora ebintu nga bwe baagala. Motoka zikya boda zona eshatu bazikwata zararaho mpaka omu kasheshe obushaza bwona bwahika bujunju n'obushaza teshaheeki sente tukazehora omu karishimodo n'ezokugarura esente za gavumenti abenturiabamu za banka obushaza bwona bujunzire bwabo timu omuntu kukwatanga fresh motoka fresh akagipakinga kandi tushashire omushoro twenda kumanya abagikwatire ki inkoperatizine nizoka omushoro gushashirwe tushaba President Museveni abashaija bawe bakora boda aho tinkomanya bari babikora sitima bari babikora benshi baterezemo abashaba revenue kwitema hariyo abantu emotoka 3 zona zikajundiraho hatariho nshonga omushoro gushashirwa twenda kumanya olwaleero siyina muwendo gwokuga nti fiirwa sente bweziti kubanga nga bwe nazitaddemu sijeemu yadde nusu 10 ensawo zonna nga bwe nazisuubudde ensawo zange 10 zonna ziyidde ate nga kawoyo ngenda okumufuna mala kusasula cash mu bannakenya ngenda ku M-Pesa nensasula kyesirabyeko nembesika ne batika emaali netuuka ku booda eno fresh alina kutambulira mu budde ono kawo si mukalu ne bamukwatira ku booda nti ate bamala kwaza ate baagala kulaba birimu kwegamba ensonga ze batuwa tezifaanagana tezitegeerekeka naye kisusse kubanga guno si kwe gusooka nga tufiirwa n'ofiirwa totale okiwulira kakapito koina ne kaggwawo ate n'onoonya ndala naye olwaleero twagala bwenkanya twagala kunnyonnyolwa kubanga n'empapula ze twasasuliddeko tuzirina tetuyina kye tubanjibwa emaali etokomose yonna eweddewo tetutunzeeko yadde ensawo emu nina bakasitoma nga boyina okubawa ebintu buli lunaku bw'otabawa bakusalayo olwaleero tebafunye mirimu sina kyakubanyonyola naye ng'emaali yange efiiridde wano twagala bwenkanya bannange twagala kunnyonnyolwa twagala URA twagala kutuula ku mmeeza batubuulire bagenda tukompaseetinga batya esente zaffe ezitokomusa okufiirizibwa okw'amaanyi nnyo okuva mu kitongole kya URA kitufiiriza sente zaffe 10,000 okulaba nga sente zaffe zifa yekitaddemu omukono. Olwaleero tewaliwo ekikumi oba olwataano lwenfunye ku nsawo 10 z'ensuubula wano mu Usafi ke katale mu Kampala akakyasinza akatunda fresh kawo n'ebijanjaalo naye olwaleero ne President Museveni ono kawo gwe tutunda wano eno gwalyako eno fresh
perishable gwe tuleeta URA ekedde ku makya sawa mukaaga ogw'ekiro nekwata emmoloka zaffe nezipakinga ebusia kawo yenna abaddeko kubanga wano mu Usafi ffe twegatanga abasuubuzi emmoloka eriko abasuubuzi abasuka 5 mmoloka emu gwemu abeerako n'obusawo 5 mulala obusawo 2 mulala obusawo 10 okulaba nga sente z'emyoga ze batuwola ng'omuntu asobola okukola labaye ng'akyaliisa abaana be naye oyo akedde ku makya n'akwata emmoloka zaffe abasuubuzi amaziga ge tukajja gyagasasulira kubanga URA bwebanga gye tuvunaana kubanga yesinze okutukosa ennyo okulaba nga kabatuuka ku 11 njagala batubuulire kawona ebijanja bifaanagana bwe biti ani muno mu Kampala asobola obbirya ensawo tugiteekamu kiraana tugituna emitwalo 7 n'esaawa y'olwali tezibulirwa n'omuntu atuwa emitwalo 3 wadde 13 era ekya tugenda mugeza mukoloka ya kasasiro wali wabweru emoloka ya kasasiro egenda mutwala emuyiweeyo bo basanyuke balabirire abaana baabwe abaffe bafe enjala tusaba pulezidenti Museveni gy'oli oveeyo tuyambe mu nsonga eno watugamba ssebo mukama waffe nti akatale mwolondire abantu bo naye tuli mu kubonaabona nga URA nyini eyandibadde etuyambako kubanga tulina empapula zaayo tusasula fe tetumenya amateeka teri moloka ng'eyita ku booda nga tesasudde balina sikaninga neraba ekiri munda naye omukulu yavuddeyo nenatulimbalimba mutamanyi ebiri mu motoka atugamba ati tamanyi ebiri mu moloka ate nga alina sikana eri ku booda esikaninga ki eraga ki twabaga baveyo batubuulire ki ekiriwo bwebanga beekobanye n'abalala bonna bagatulyamu olukwe batubuulire ndi musuubuzi wano mu Usafi market olunaku lwaleero nina ennyika y'amaanyi nnyo aye si leero lwokka naye leero kiyitiridde kisuseewo okubanga emmotoka zaffe twasasudde omusolo naye oba URA oba ababooda bakiyaring agent ne bagamba mbu emmotoka zaffe zirina kawomukalu naye nga kawo ali fresh nkawo okubeera fresh nga tebakiyalinza empapa n'ebisuutu zibalaga it is fresh cow peas ne bazikola ki ne bavunza kawo waffe nga womulaba ebifaananyi wobadde obirabye mutuufu wenyini sente twewola neewole sente zeewola museeyi yatuwa sente mu myoga tulina okuzzaayo every after 4 months obusajja bwange bwonna nakati buweddewo mpulira obulumi njagala bwenkanya okusinza ku losi gyenkoze olwaleero tufiiriddwa sente zaffe